yegendereze n'abantu abamwetoolodde. Waliwo ekijja ekitali kituufu ku bulamu bwe. Nkomyawo. Gwoyogerako mu kusokera ddala. Waliwo omukyala bamuta Zedriga. Zedriga ono mukulembeze mu NUP. Nedda. Otegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine. Loko omwana ono Mayanja. Kulabula. Nze mpadde bulaguzi. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga agenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Tweyanziza nnyo tweyanzege check microphone 1 2. Geoffrey Mayanja yenze webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba kw'emboozi mu UG. Wendi wano ne Haji Musa omulaguzi Jafari gwendi naye olunaku olwaleero. Olunaku lwanjawulo nga bulaba ayambadde kanzu n'atikako ne kooti omulundi ogusookedde ddala. Simulabangako ng'ayambadde kooti era leero lwenkitegedde Haji nti ssebo ne kooti ogirina. Nazambala dagenda kushoza akasuku ssebo nali waliwo akasuku wange ewuwo ssebo ndi mwambazi w'amakooti ze jjajja w'abaana omulamba nsobola obutayambala kooti. Neze wange nobeera mu mbugo nga balinga bakulamira abakulu nti ku programu ya Geoffrey Mayanja beera mu mbugo zokka. Anti olomba ntambudde ne jjajjange kubanga wadda embugo zadda lwe lugoye olwasooka kirina kyekyokulabirako eri abalala mba ntegeeza abantu abandaba abazzukulu ba jjajja ti gwe atannafuna kifundikwa ng'oli eyo naye nga weeyita Muganda naye ng'ogamba nti ekifundikwa kya bwasitaani nkusekeredde. Ekifundiko si kya bwasitaani. Bw'otaakirozeeko ekyo ekifundiko kiraba bw'otaakirozeeko abaana bo be bagenda okkirozaako bwe batali babaana bo bazzukulu bo lwa kifundiko ekyo kyewalemu okwambala. Kikulu nnyo ekifundikwa kiki kikulu nnyo. gwe tulaba kabaka waffe nga bamusitudde kusinga mu Matikkira. Waliwo lwajja ng'ayambadde ekifundikwa. Matikkira. Abatajja kujja bagambe nti bannange mufune ebifundikwa. Wabula bw'omulaba ng'ayambadde ekifundikwa ky'abajjajjaabe aba akutegeeza gwe omulabi ti naawe kinoonya ekifundikwa kikuweebwe. Abatajja vaayo alangire nti bannange Abaganda mwambale ebifundikwa. Kabonero akakulaga nti naawe kinoonye. Oteekeddwa okubeera nakyo. Buli alina omuziro gy'oli omuziro gwo gugwa mu Bwakabaka. Guva Mengo omuziro gwo govaawa Mengo. Kati gwe wennanga weyita nze gundi neddira kino naye ng'okuba ekifundikwa effumu obiyita bya bwasitaani simanyi ebibbo obiyita bya bwasitaani. Bannange kyemulwanyisa mumanyi gye kyava. Omanyi emyaka gye kimaze ekyo ekifundikwa. Kifundikwa nakyo kitaaga musomo mulamba. Temulwanyisa temukimanyiza era ngenda netunuulira abantu awo nga bawoza busimanyi nakwata ebibbo simanyi nembitwala ew'omusumba n'abyokya. Tuulako olusaza ekibiriitibwa ati naawe ng'otuulako ng'okola ki ng'otuulako awo beera oyokyezza lubaale naye ng'oyokyezza bino ebibbo mbugo oyo si ye lubaale. Lubaale abeera muffe bantu. So wewe naakuba ekifundikwa ng'oli eyo nga Mayanja bwagambye nti buli wetula mu kamera ye mbeera mu mbugo ejjajja nina omuba kuba maaso buli mba nkulaga gwa ntunuulira nti naawe yambala ekifundikwa ky'abajjajjaabo tolinda mmala kulagira. Ekyo ekifundikwa ky'olaba kyekikugobya ku mirimu kyekikulemesezza okubanga towangaala ku mirimu nga just kifundikwa. Ate tuvayo ne tubyogera ne mubiyita abalalo abalala ne batandika okukomenti nga totubuulira Yesu lyekkubo. Yesu lyekkubo ewaani. Emyaka 5 50 years of greatness concert. Samisa Kisemakula
agenda kujaguza emyaka 50 agenda kubeera ku Kingdom Kampala ennaku z'omwezi 13 Novemba omwaka guno gwennyini. Bane tugende mu show ya Misa Kisemakula tugende tunyumirwe ali ku Kingdom Kampala. So abalindiridde ennaku z'omwezi 13 Novemba mwenna abasumusema abaweze emyaka 50 Salongo. Emyaka 50 okyagali oba sinnaba gali ne ntandise okugalengera. Utandise okugalengera kati Misa olaba ntandise okuba amakooti gano ng'omusajja yeebuuzibwako. Kati Misa ki yatutegeeza nagamba nti nno abakunukiza oyingira emyaka 5 abagawezezza abagasusiza n'abaana baabwe batata wangawezezza 5 anaatera okugaweza mwenna abagamba nti mujje musheeyo mujagulizewomu amazaalibwa ag'abakadde bammwe oba nammwe abawezezza oba bagenda oweza emyaka egyo ku olunaku z'omwezi 13 Novemba. Agenda kubeera awo nga abayimbira ennyimba zonna anaku olwanjawulo nnyo n'okusinga konsati za Misa Kiziba olabyeko. Kale n'olw'ensonga eyo mujje tubeerewo ensonga zonna tuzikwasaganye. Njagala kugula mmeeza ya Misa Kisemakula ya milioni 3. Ya milioni 3. Njagala kugigula bannambozi mu UG betubeera nabo ku emboozi mu UG Salongo naye bonna abokkiriza nga osobodde okujja tubeere ku mmeeza yaffe wali nga bannambozi mu UG. Nja kutegeezaako ku mukama wange jjajjange anzikirize bw'anaaba ntadde ngenda kujja. Omanyi bwe tumala okusamira Lubaale yatufuga gano maje Lubaale maje gwe wenna ali mu Lubaale ng'olowooza nti ogenda kukola bikusanyusa by'oyagala Lubaale maje olagirwa bulagiro kati dda wano genda wano kola booti batukola ki si byakumala gasata kati nze nemmanankera bukezi nenva mu lubiri olwo nga kisoose kuvunama mutegeeza nti mukama wange Salongo jajja nfulumyeko mu lubiri. Oyinza okuba ng'ogenda emmotoka neebuukako omupiira naye nga ekigibuusizaako ekyo. Kakati nja mutegeezaako bw'anaaba nzikiriza nange nzije embeereyo myaka 5. Naye ndowooza kati ekyokumpeeko ku ssente kuba nze sina ssente zigula milioni 3 sizirina ez'okugula mmeeza. Kati ndowooza ki ekyokugula mmeeza sikyakumala kumwebuuzaako. Ate oyagala kumala tukuba luseke tubadde tumanyi tuzze nga bagenyi bo. Nze nina ssente. Mbadde ntandise n'okusagambiza nga manyi just kugenda tegeeza butegeeza jjajja oba Misa ate yagambye ojja otukubemu nze njagala okugula emmeeza ku lunaku olwo togijjamu ffe bannambozi mu UG bannange leero emboozi mu UG tulwali n'emmeeza yaffe ng'eriko emboozi mu UG tebo kale tujja kwogerezeganya era bannambozi mu UG mwenna abatulaba eyo abatuwagala abatuwagira abatugoberera abagamba nti Geoffrey otuweereza bulungi tusiima eriyo bannange nga babagamba nti Geoffrey mba nnindiridde okulaba nga buli kooteekayo mbeere nga ndaba nkunyumirwa nnyo kati kyekiseera nange mbafunemu leero tebakuwona leero olubasimbye gwe nalina obusobozi osogamba nti nze nkuweereza emitwalo 2 nkuweerezaayo 10 nkuweerezaayo bweziti nkuweerezaayo akakadde oba emmeeza yonna njiguza abantu tobasumbuwa ffe tulina olunaku luli tulumbe mu Misa ki. Kati naawe ojja otegekeyo waliyo munnamawulire munno atera okutegeka luseke nyamunyamu kasuku kati naawe ojja ofuneyo otusebe otutegekereyo luseke ekibana luyita batya tega ekibatu tega ekibatu luseke tega ekibatu oluseke tega ekibatu weewaawo naye nga tusooke emmeeza eno yo tugijjewo tugende tunyumiremu nga bannambozi mu UG ate n'okuwagira Misa ki side awo kale ensonga zeezo. Salongo bingi ebitambudde by the way nali ne Mathias Walukagga Mathias Walukagga nali naye nangamba omusajja wombeera mulengera abeera akulengera awo ng'emboozi tuwaya mu bantu be wakyazizza omusajja oyo mwagala nnyo namwagala kuva nga ntandise owuliriza ennyimba ze era ndowooza waliwo lwe wambuuzaako mu mmotoka kimansanaku tekivaamu n'okuba ekimansanaku ne tutambula okuva wano mayiro 10-20 oli ku kimansanaku ezo nnyimba zange ezo zo bwe luvaako nga nduzaayo emabega yankubira ennyimba zaali ezo ekimansanaku ne Babigambo Boys
ezo nazisalira CD yazo waliwo entuuka nga zenjagala owulira zokka so nasanyuse nnyo okulaba nga ate mulabyeko ku mutimbagano ng'omukyazizaako oyo ye muyimbi wange naye yaŋŋamba naye abeera kulengera ssebo bwekito bwe kiri ng'ensonga ozikwasaganya anti naye yasamira nkulamusizaako nnyo jjajja w'abaana Mathias Walukaga waaba teyasamira omusajja nagamba ni yamugambye nti nze ndi jjajja w'abaana Walukaga yasamira weewaawo kwe kukuba lubaala aluma lubaala aluma nkulamusizaako nnyo yasamira omusajja yasamira mu nnyimba ezo tuyigiramu ebintu bingi osobola oddulaba ng'oluyimba naye nga alina kyaba akulengeza kubanga abayimbi basomesa ng'ogyeko ebyakacyo kano tezikyalimu kusomesa kati tunyumirwa muziki naye abasajja bakubanga ennyimba n'akuba oluyimba okumala essaawa nnamba eddakiika 45 baba basudde basebata Mathias abo naye nga kuyigiriza ennyimba ezo zayambanga nnyo kyova olaba abamu ffe tukuze n'empisa ffe abaafuna omukisa ne tuziwulirizaako n'oziwa obudde naye kyova olaba kati ennaku zino abaana bakuze balalambadde kubanga ezo ennyimba bazidibya bawoza ebyo bikadde ani awuliriza kadongo kamu ow'abakadde naye munnange kwalinga kubuulirira era w'osiŋŋaana omwana aluwuliriza gye bali abaana ng'ali myaka mito ng'ali myaka 20-10 ng'awuliriza ennyimba z'akadongo kamu oyo omanyanga bumanyi aliko lubaale buli lw'osiŋŋaananga omuntu ng'ayagala ekintu ekikadde ng'awuliriza ekintu ekikadde oyo abeera lubaale abaako emyoyo egyo egyedda okitegedde bulungi obadde okitegedde bulungi badde sikimanyi kati nkitegedde oyo yenna ngo omwana ayagala nnyo ennyimba zoba z'akadongo kamu oba ennyimba za lubaale ng'aziwuliriza nnyo myaka 2 abuwe batyo kubanga ennyimba ezo twalinga tulowooza abajjajja be balina oziwuliriza naye mulimu abaana nga bavubuka myaka 18 myaka 2 kasita omusiŋŋaananga ng'awuliriza ebintu ebyedda ate asatu mu etaano abo we batyawo nabo tubabalira mu buvubuka mpuliriza nnyo Basudde mpuliriza nnyo Sebatta mpuliriza Kafeero n'abayimbi abalala bw'omulayini obeera oliko lubaale naye nga lubaale oyo tannasembera nnyo kutuuka kubanja kusamira naye ekiseera kiba kijja kutuuka kuba nabagamba lubaale kaba kaseera asooka n'akuleka n'okola byonna n'ogenda mu loogi n'okola buli kimu naye akaseera nga katuuse atandika obbikuggyako olwasembera n'abikuggyako olwasembera kati nze yanzigirayo ddala sikyatabaala nga yakola bubi kati essanyu nalirekera bavubuka naye nga twalyako bye twalya kyevuno naŋŋamba nti lubaale asooka n'akuleka n'okola byonna asobola okuleka n'ofuna ssente n'ogaggawala kati bw'atuuka okuwa obubonero bwe n'otabutegeera ng'azikimu asobola okukuleka nga tosamidde tokoze eki n'odigiza buli kimu n'okikola motoka n'ovuga abakyala n'odigiza nga bwakuwa obubonero naye bw'obubuusa amaaso kati atuuka ekiseera n'agenda ng'akuwa obubonero akuloosa oli mu bbanga oloota ndi mu bbanga oloota odduka okitegedde bulungi oloota abasezi oba okitegedde naye ng'olwedde ozirina kati kasaakuwa obubaka obwo nga tobutegeera ogenda okulaba nga byokola tebikyatambula tebigguka emirimu gisaanawo yakanya kuwa bubaka ng'okeera mu kyaki mu muzikiti Yesu lyekkubo ng'ogenda bakusabira nnyo ng'okola ki Salongo programu kati ketandike mu butongole Salongo nfa nnyo ku bantu baffe abatulaba eyo era baba baagala okumanya ngeri ebintu gye bitambulamu mu ggwanga bubaka ki obuyinza okuba nga busembera oba busembedde abantu boli bwe balyagadde okutegeera tubagamba nti Salongo nga dotwayo ku bubaka Salongo nga dotwayo ku bubaka ku bulaguzi Salongo mu programu y'olwaleero mbadde nsaba otuweyo obulaguzi waliwo omukulembeze omu ow'ekibiina ekimu nga yegendereze n'abantu abamwetoolodde waliwo ekijja ekitali kituufu ku bulamu bwe nkomyawo tombuuza ekirala waliwo omukulembeze ow'ekibiina ekimu nga yafuluma mu ggwanga yegendereza abantu abamwetoolodde yaani oyo kubanga Salongo abafulumyemu tebali omu tebali babiri bawerako
omuntu atulaba yali agadde okutegeera ani kubanga butulaba abafulumya of course olwo yakafuluma wase mu junganda ali wabweru era yavayo nanyonyola n'agamba nti nebimutusiza mu ggwanga yabyogera n'agamba obulamu bwe tebuli safe waliwo yogerako mu kusokera ddala waliwo omukyala bamuta Zedriga ono mukulembeze mu NUP nedda otegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine oko omwana ono Mayanja yombeeredde ki tuveeko nagamba sikyayagala byabufuzi leka kunsuza nga nkukunadde Mayanja ombeeredde ki sikyaliko nze nkuwadde bulaguzi ensi bwetyo bweri tuveewaawo naye ngo neesiga byendagula bibala kulabula nze mpadde bulaguzi ndi mulaguzi otegedde bulungi nkuwadde buki bulaguzi wabeerewo okwegendereza mu bantu abamwetoolodde gyali nawulirako ke mabegaawo nga bagamba waliwo eyagamba nagamba Mathias Walukagga talimanyi talikola ki onzikiriza mulagule talibeera MP Mathias Walukagga talibeera MP kati nongukakasa waliwo yagamba nti Mathias Walukagga talibeera mu baka parliament kati nze muwa obulaguzi ali kibeera atalibeerako minisita waayo alibeerako mu gavumenti yemu minisita Mathias Walukagga alina omukisa gwate gwava eri ku bukojja ewa maama yali mamizi boy omwana atava ku lusegere lwa maama kati omusambu ogumuwa omukisa gwa ku bukojja obukojja bwamubeererawo nnyo okusinga ekika okitegedde ogambye nti Mathias Walukagga waliwo yagamba ti talibeera mu baka parliament naye gw'ogambye nti ajja kubeera ate abeere na minisita mu gavumenti yemu ate akole nnyo ayayaanirwe yalikoowa ati nze ndi mulaguzi agenda kuyayaanirwa okitegedde bulungi olaba obufuzi bwe tebusi bwa bitabo amagezi mazaale wadde nga n'ebitabo abirina olaba Segirinnya enfuga gye yali atandise okukolamu mu Kawempe ye Mathias bwagenda okuba by the way yes ng'asooka n'akolera abantu wano n'akolera nakkiriza asooka ali ekitono okitegedde bulungi n'asooka aganja mu baki yalikoowa n'agamba bannaye empummudde ekimala nze ndi mulaguzi okitegedde bulungi enfuga ye si ya bwongo si ya bitabo ya bwongo magezi maki mazaale tuveeyo kale ensonga zezo banange muziwulidde lindirira byemampisizaamu bannange nga kabanyiiza munsonyiwe nange ndi mulaguzi nange nalabiraawo nga nsamidde ate buli mulaguzi aba n'olugambo omulaguzi aba wa lugambo najje wahaji Jaffa ali ng'okimye bulaguzi oba onoonya lugambo era bw'aba nga Katonda akubira olugambo simanyi basamize gye tugenda kudda kuba luba lugambo okujja nsooka onkeberereko ku neiba wange onaali atya kiki kyanjagazisa mba nkola lugambo njagala kumbuulira olina kinsumbwa kino kimbale njagala onkebereko musajja wange talinaayo mukyala mulala nga mulaba yatandika okudda essaawa zaatadda olwo lugambo waba anoonya lugambo kati buli musamize gyali olina olugambo olwo luba luki lugambo kati bannange mutusonyiwe aba gavumenti bannange naffe tulabiraawo nga tukoze olugambo kubibakwatako tulabiraawo nga tukoze oluki luba lutusiiwa mukyala wange yaŋŋamba ne mwami wange gwatasirikako nekogenda okukola okabuulirako ku mukwano gwo wabaki nemuga naye ndabiraawo nga nkoze olugambo kubanga bwe butume nange simanyi lwaki maama wange yanzaala n'olugambo
kati awo nenya maama buli ekinaabaawo gwe n'okyatula gwe tobaako nakyama ky'omu kisenge era bakyala babasamize muli ku buzibu. Naye ate era biyambako n'abantu okweteekateeka okumanya kuba ati nga bw'oyogedde wano ku kiyinza okubeerawo singa omukulu aba teyeeteese oba teyeebalamye bantu bamu okwongera okwebalama. Kati by the way bw'oba okyogedde n'akiraba naye ayongera okwenyweza. Gamba olugambo olulungi oluyambako n'omuntu omulala okwekuba mu ttooki. Mukulu ani gwe njogedde sinna gwe njogedde. Nange sinna gwe ŋŋamba. Bannange kaakati Salongo katulinde kama tusaasire. Naye waliwo omukyalo omu yazze mu inbox yange naŋŋamba nti Salongo oyo mbadde nsaba okumumbuuliza era kino nakubuuziza naye kati kino njogera okinyonyole oyongera okinyonyola ku lw'abantu abatulaba nabo bakitegeere kuba twayogera ku kyoto ojja kongera tunyonyola kyoto kiri kitwayogerako n'ategeeza naga nti ensonga zonna yaziraba bitwayogera ku kyoto byonna sente zaakyo nabiki byonna naye nga ye abuuza ali bweru kuba ali Canada. Kati mukwano alina owooluganda lwe yajja ku kyoto kati n'amuyitiramu n'akimubuulirako kati bwakimubuulirako kati ye kwe kujja te mu inbox yange okumbuuza naŋŋamba nti Geoffrey ekyoto nze bwe mba situuse tewali ngeri yonna owooluganda lwe kyamukolera era kati era yamunyumiza naye okujja mu inbox yange kitegeeza kyamukolera. Kati nambuuza nti tewali ngeri yonna gye nnyinza kutuukirira ku kyoto ekyo oba ekintu kiyinza kunkolera ku nsonga zange kuzituusaako nga siriiyo Uganda kubanga yangambye nti akyalinayo emyaka egiwerako okuba nga akomawo nga bumanyi byampapula oba nabikisimanyi naye yangamba nkyalinayo kebbanga okomawo mu Uganda naye nga ate naalyagadde ensonga zange zituukeyo. Kakati awo kibeera kitya ku muntu ali ebweru? Mu ngeri zonna kisoboka. Gwe ng'olina omuntu wo osobola okumuwa amakulu ago najja n'amannya go ne gy'oli ffe ne tumubuulira ekyokukola ku kyoto. Oba si kyekyo wali abali nga bagamba nze ensonga ezange zakyama saagala n'abafamire bange wabeere wakola ki akitegeera tewali buzibu onsindikira mannya go nawa gy'oli. Kati deni we mba mmaliriza ensonga z'ekyoto eyo mbaako eddoboozi lyenkusindikira ku WhatsApp yo n'obaako ebigambo byenjogera nga bw'obiddamu eyo gy'oli bwe ekito bwe kiri kitegeeza engeri zonna kisoboka. Era bangi nnyo be tukikoleddeko ne beebaza weewaawo. Badde oyogedde ku WhatsApp eri abantu abamu najja n'agamba Geoffrey Salongo tubadde tunokwatagana naye munoonyako simulaba. Abantu abamu kati ngezako kibategeeza nti ebiseera ebisinga emisana ng'ogyeko ennaku ezatakola naye ebiseera ebisinga ababiza emisana naye simanyi ekyo bwe kinaakolebwa. Tugenda kukigonjoola waliwo programu gye ndi mu kutegeka tulabe engeri gye tukigonjoolamu bambi kituufu waliwo bendwawo okuddamu naye oluusi ate bagenda okukyogera nange waba olwenkunoonya nga sikulaba nakugamba ne maama wange naye ate nze manyi okukola kodyo bwe ndaba sikulaba nga neetuukira ne maama wange waliwo ne maama wange we yanyiiga n'agamba omwana simanyi kiki mukubira amasimu takyagakwata ne kati yagenda antegeera mpola ng'aba muli ku lusegere nkugambye ekyessimu kyo kyesonyiwe. Kati gwe we naali eyo ng'onyiiga okuba nga ndwawo okukwata essimu oba nga ndwawo okukuddamu kati no saasira neeyalumwa ebisa naye bw'atyo naye tugenda tukitereeza. Bannange olaba ffe abantu abaliko emyoyo emisambu egyo oluusi gigenda gitujja ku masimu niwabaawo olunaku ng'owulira toyagala kulaba ku ssimu mwenna abasamize muli eyo ekintu ekyo abamusinga kyali kibatuuseeko waliwo lwokyayira ddala essimu ng'owulira toyagala kulaba nakwakubako n'ogituga ogituga. Waliwo n'omu
omwami yaje nangamba Geoffrey Salongo munonyeza simulaba naye nkoze ntya ne mugamba mpozi lwe nabanzizeeyo okumulaba olonyiza omukwogere naye natulumunage nzija nga nzize ku byange oluusi ate ne sikola ki naye ate nangamba nti kati mbadde nze njagala weetaaga ssente mmeka ogendeyo otuukeyo njogere naye kati ne mugamba kyasente si ekikulu naye katulabe bwe nabangize nja kukola ki nja kutuukayo kuba tuba tukoze program nga nina okujja ne mugamba naye nja kugira ŋŋenda we nabantu ŋŋenzeeyo ojja kwogera naye kati mba ndi awo enkeera nampereza voice note nangamba ye Geoffrey Salongo yankubidde yanzisemu ne twogera era buli kimu kyonna twakimaliriza wonyo balire ddala naye nangamba genda nkusubizayo ka transport kati kansuke teka mwana ka message okawulire kana akateekamu bambi weewaawo kugumiikirizamuko n'ekirala bazukulu bajjajja abamulimu abamu ababa baagala okulabirawo ku speed naye ng'oluusi Lubaale amulumidde emyaka 2 ate yayagala alabirewo mu nnaku 2 Lubaale mavi okuba omukakkamu Lubaale kubanga kugenda kufuna ndaga muntu kunnira weebale nnyo olina okuba passport si byakuva eno n'ogamba nti lw'otuuse lw'ogenda ogifuna mubaamu okugumiikiriza naye ate omala n'ofuna change bannange ng'oyagala bakutuma ekintu ekizibu bakiyita ndaga muntu oba ojja kugifuna naye okugifuna lutalo kati kyekyo nfuuse ndaga muntu kati nafuuse ndaga muntu passport naye omala n'ogikola ki nemala ofuna kati ekyo kyo mba mugenderako nsobola olwawo okuddamu naye mmala n'enkuddamu ntuukamu kikerezi mba bizi oluusi mba n'abazzukulu kati ate omuzzukulu asituse n'ajja wano bannange oba olina omuwa obudde bungi naye tujja kufuna engeri gye tukirongoosamu tulabe embeera ng'etereera ate sebo bwe bajja mu maaso g'abamu tebagaana kuvaawo kubatera okulya nga senga yemugi senga nabikolo nzizeeko waneno ng'okola oyingire twakugambye eddakiika 15 mazeeyo 3 anti abazze kunaaba waliwo senga yesenga n'erinnya ndyerabira gwotobeera naye mu nsonga senga omukyalo omukulukulu yesengaani omukyalo omukulukulu tumuyita 35 bw'otuuka mu lubiri obuuza senga 35 ate oyiye nagamba maje Lubaale maje ate oyiye mulugunya nnyo bannange abantu leero kakati abantu okusinziira ku budde butwagize Salongo yalibadde nga budde bwe butamaliriza nga okusinziira ku bantu abaliwo abantu tebayingira tebavaayo singa nabikolo abantu bangire ensonga zaabwe abantu tebagala kuvaayo abantu batuuka gy'oli tebagala kuseseetuka anti obako n'awaluma aba ayagala amanye ku ekyo kuba ndi mulaguzi nkubuulira ebyaliwo n'ebyo ebigenda obbaawo mu maaso kati webityo omuntu aba ayagala naye naazaako ki ennaku naye nange ogira ne ŋŋamba owaayo obudde waliyo abakulya emabega so kati nakyo bwe kityo bwe kiri tugenda ofundikira ng'ate era bakyaliwo mu ddiiro kubanga oluusi nze tulenya abantu b'ebweru because abantu wano bawano oli asobola okwetuukira naye abantu b'ebweru nabo beetaaga obuweereza era nga bwebubawa kituufu nnyo ddala so bannange kugumiikirizaamuko kati mu nsaasire okuva ku makya otuula awo ku kiwu kya jjajja okuva ssaawa 2 nokivaako ssaawa 12 essimu oba owulira nga n'obwongo bukola ki ate nga nero batokoze ng'olwaleero ate era kuba kati nze nakedde edda wano naye ontuuzizza kati ate muno bwe budde bwenfunirako genda ku nsozi nina abazzukulu abamu benkolera emikolo gyabwe nga nina genda gikolera ku nsozi kati nga buno bwe budde bw'olina okukola ki kati awo nga ndi mu motoka wenfunira ku budde ate obugenda nga oddamuko n'ogamba nagenda otuuka nga nzizeemu abantu nga 5 naye ate nga naye oba weetaagamu obudde obuwummula bwekityo bwe kiri kale ensonga zeezo abasoso tulabona ku lwaleero mbadde nsaba Salongo omutegeezeeko ku kyoto asoso tulabona ku lwaleero ekyoto abantu batandise okukyagala kubanga bangi bakizzeeko ne bakifunako obuwanguzi kasoba n'okukkiriza waajijjafaali sigaba ddagala naye okukkirizako kwe kuwonako okukkirizako kwe kutereerako egyo essaala gye nkusabira ku kyoto ekyo kubanga ekyoto ekyo kiriko obuyinza bungi kiriko amaanyi ensonga lwaki kya bbeeyi ensonga lwaki kyaki kiba kya shuwa kiba kyaki shuwa gwe ng'olinayo shuwa gwe noonya 5 go kininayo kidiru kyange ninaye ebyekutekuttemu ebyetaaga okukutuka waliwo kye ŋŋenda okukutula
Yes. Gwe noonya 5 go nze njikutule just kyoto ekyo kyokka oba kitegedde bulungi. Mikolo ki egikolebwa ku kyoto ekyo oba abantu balabira wano nga bamaze kutuuka? Tusaba just kyo ng'ekyoto kiriko obuyinza bwakyo obw'enjawulo. Tusabirako buki busabizi just amaanyi gaakyo ge masukkulumu. Kubanga luno olusozi lwe tuliko lwa jjajjaffe Tonda. Jjajjaffe ani? Tonda nti ffenna tumumanyi. Yoyo liiso ddene Namugereka. Era bwanyigwama yambuka ku kyoto ky'olusozi ekya jjajjaffe Namugereka. Genda bakugerekere. Bakole ki? Bakugerekere. Kya Tonda. Kubanga Aji Jafari ayogera ekintu ne kiba. Ndiko obuyinza obusobola okutondawo ekyo ekibadde kitaliiwo. Mwekityo bwe kirisewo. So kyekyoto ate ebyoto ebirala ebiri mu lubiri mwennyini biriko obuyinza bwabyo. Kuba kino eno kiri ku lusozi waggulu gye tuli ate waliwo ebirala ebiri eri wansi eby'enjawulo. Anti buli ebiseera ebisinga emisambwa giba n'ebyoto gyagyo. Waliwo kye nalaba ekyabacwezi bagamba kyabacwezi. Mwenna muli eyo bakaliisa muli eyo Kaliisa abatabaala Nakayima abatabaala muli eyo mujje wano obucwezi webuli. Abantu bawona abantu batereera sisosola mawanga gonna gajja. Newuunye kubanga waliwo ekyabacwezi. Waliwo bangi nnyo bajja ne bawona ne batereera. Ng'ate bacwezi Banyankole Banyarwanda Bakiga abo bonna ababayita ba Western sebo. So obuyinza bwamwe webuli mu lubiri nabo twabuteekateeka. Kitegedde bulungi. Gwe tolaba enkoni we zeetooloola wali. Kitegeeza obwo bonna buba bucwezi. Bwe kitobe kirise. So bye bikwata ku byoto. Kate biri ebirala byo. Nabyo obuyinza weebuli. Ne waliwo kye bayita olaba ng'obadde oyagala passport. Waliwo wempulira gwayagala ya express ate ne wabaawo n'ey'okugumiikiriza eringa mu 3 mu 5 ate ye express nakakadde kayinza okugwa. Olaba n'abali e Bulaaya balina train. Waliwo eyedduka oba gye bayita ya express train. Ne wabaawo negenda ng'esuula abantu ku stage neera omala n'otuuka. Kati n'ebyoto byonna birina obuyinza bwabyo. Ne waliwo kye bayita express. Jjajja enkya ngenda kuteekayo visa. Kati nga bwe tugenda mu show ya Misa Kisemakula nti waliwo entebe zino eza ordinary n'wabaawo n'eza VIP okuli emmeeza. Nze nina omuyimbi omu yankubira esimu n'aŋŋamba Haji tiwangi enkya ngenda ku show. Konze ne mugamba kugenda n'ekigambo kyange. Sente zogenda okukola tozikolangako kasooka ng'otegeka show. Nali ndi awo nga mpeereza obukadde obwo. Alina kye yayogera. Yampeereza buweereza miliyoni mmeka? Kiba kitegeeza ki? Namugamba nze tukole kino nekino gwe mpa kino nekino. Ne mugamba so gy'ogenda okukola togikolangako tofunanga ku sente zogenda kufuna mu sheena. Nangamba kikakasa Haji konze ye olwo naginkubidde ziri sawa 7 gwa kiro. Muyimbi walinnya n'agitegeka ku simu nekanga talina kye yayongerako. Nze nekanga bwekanze ku simu miliyoni 3. Mayanja nga kwezizi tuzisirise ngamba bweza kati omuntu wakusindikirira miliyoni 3 nga show yawedde kitegeeza yakikuba. Okitegedde kati nange olwo lwe lulimi lwenjagala gwenkoledde ne wotatawaana kukoma we naye nooba olina okujja weebaze jjajja kuba sinze mba mbikoze kiba kirungi akasente ne kakusookayo eno. Kingsa wamulabye ekivulo kye yakubye? Nakirabyeko katonotono ne saakiwadde nnyo gundi naye nga abantu babalabyeko. Abantu nabalabye oba alogera wa Kingsa agwa mu ttuluba ki mu by'obusamize? Yategeera bajjajja. Okutegeera obutegeezi jjajja ne bwoba tozimbye essaba okusooka omusambwa gukuwa ssente. Omwira nga takuba lubaali kitegeeza oyo aba mwana wa misambwa. Katugenda kutandika tutegeka ebivulu ebyabalokole n'ebyabasamize. Kati yegundi gye tujja okugendako basamize versus balokole. Akkiririza mu bujjajja n'akkiririza eri mu bulokole bategeke ebivulu olyoka owulira awo embaga abaana b'emisambwa we bakukumba baba mweyana beetale oba okitegeera. Kati Kingsa kusinziira ku njogera simanyi bulungi waagwa naye kusinziira ku njogera ye
ndaba nga muzzukulu wa jjajja yategeera jjajja gwe waakiribireke tovumaganya misambo waakiribireke sirika ojja kuba n'emirembe ne gwe wenna avaayo n'agamba nti jjajja sitaani ti lubaale sitaani gwe lindirira wekitaba ku ggwe ku baana ekyo kyonsimbawo n'omukono babeera bagenda kuloza ku bukaawu ompulidde bulungi lubaale okumutegeera okusamira tteeka si kyeyagalidde bulijjo nzija nkibagamba si kyeyagalidde so mudde ewaka tukomewo ewaka nagamba akayimba ka Lucky Dube ke yayimba sitegeera nnyo luzungu naye obutonotono bwe nanyuliramu bwannyumira yagamba go back to your roots kye yali ategeeza yes okitegedde bulungi kikulu nnyo bannanga amampa ati mugakole byonna mubikole mwe mubayite ba sitaani mbuze sikiririza mu bajjajja kyokka enkyokera ku siteegi mb'olinnya takisi ate ogenda wajjajja mu kyalo kati n'obawulira nga bavuya bye boogera tebabitegeera mukome eweeka ewaka we wali obuyinza bwammwe ffe tuli baana ba Afirika tobangako mwana wa mu Isirayiri toli muzzukulu wa Isirayiri takumanyinako okitegedde bulungi bwekityo bwe kiri kale ku nsonga y'ebirooto musikome okulaba wano yaŋŋambye nti okay Salongo omuntu okuloota nga alaba abaana babiri nga kimujjira enfunda ez'enjawulo sigali badde zike nga abalootalota nnyo alota abaana babiri gwe wennanga oli eyo kiseera gwe wennanga oli eyo ng'oloota abaana ng'oloota baki abaana naye ng'okeera genda ku muzikiti okeera genda mu kkanisa nkusekeredde namwandu akatema musika ng'oloota abaana ne bw'oba oloota mwana ndoota omwana ne bw'abeera omu newabeera omu abeera mulongo ndoota abaana babeera balongo kabonero akakulaga nti oli nnaalongo wadde tonnabazaala obaako omusambwa gwa nnaalongo gwe manya nti oli mwaba olutalota nnyo abaana obalabawo oluusi bazannya oluusi obasitudde oluusi abo babeera balongo babeera baki balongo okitegedde bulungi eno ensi etambulira mu bubiri nabagamba eno ensi nnongo eno nsi ki nnongo tutambulira mu buki era nembagamba nti obulongo bwe bufuga ensi eno butya omwezi n'enjuba balongo ekimu bwe kivaawo ensi esaanawo omwezi bwe guvaawo ensi esaanawo omuliro enjuba wevaawo ensi esaanawo omwezi obwo buki bulongo naffe ng'abalya mmere ng'abantu ku nsi tutambulira mu buki mu bulongo kikazi na kisajja ne ku kitanda era muba mu bulongo muba omu bw'avaawo ensi tebeerawo osobola okikkiriza ne bumala bukya ne bazikiriza nti abasajja bonna tubazikizza mu nsi yonna ate abakazi bagenda zaala muki eba esaanyiyo oba abakazi tubazikirizza kati gwe naayagala okala ne banaye baba bakusse anange Geoffrey ne bamaga nti abakazi babazikirizza nze rambeerawo tusigadde ffekka mu nsi ensi eba emaze okusaanawo kojja muyini olaba n'ennaku yazitta ennaku omwenda twavaayo nga ennaku ziri 9 naye bwe yagira bwati n'akubakuba obusimu ne bamulimba lima mbw ate zaali 3 nagamba mukama yeebale ne zivuga bazzukulu abo bayita mu bumooli naye nze nazimalayo emmeka era ibula tiyagaye namukubira essimu ekiro nti tubuzayo nga nze ndowooza ziweddeyo emmeka naye naŋŋamba nti obulayo lumu emmeka omwenda naŋŋamba nti ebulayo lumu era nenzikakkana osoma ddiini ki Geoffrey ayira ddala oba wamalayo ennaku omwenda ezaggwayo ssebo mukama wange kale bannange abatuwuliriza bannange so ensi eno etambulira mu bulongo
Ambagwo mbuziza ekibuuzo eky'abaana ababiri. Gwe n'omukazi ng'oli eyo ng'oloota abaana babiri, oloota omwana. Naye ng'ekirooto ekyo tomanyi kye kitegeeza. Naye ng'okeera ku muzikiti, ng'okeera mu kkanisa, Yesu akusabire, pasita akusabire. Ne bw'oba ozirina kutandika okuyuugayuuga. Ne bw'oba mugagga otya, naye ng'oloota ebirooto ebyo bibiri. Ndoota abaana, ndoota omwana. Ebyo teriyo pasita abirinako buyinza. Tewali pasita yenna abirinako buyinza. Teriyo musumba alina buyinza ku birooto ebyo. Ndoota abaana babiri, ndoota omwana. Oyo omwana abeera mulongo. Abeera muki? Mulongo. Mwe temukimanyi na kumanya nti Lubaale waffe atandikira ku bijja. Lubaale waffe atandikira ku kijja. Kyova olaba buli agenda ebweru bamugamba gendako olimeko ku bijja byewammwe. Kubanga ku bijja okwo tuziikako abaana babeera balongo. Ku kijja okwo tuziikako abasajja babeera bassaalongo. Ku kijja okwo kuziikibwako abakyala babeera bannaalongo. Obwo bwe bulongo. Yes. Kitegeeza ffenna tutambulira mu bumeka mu bubiri. Kati gwe wennango okuba waliwo omujegaawo gwe nalabaawo ng'avaayo awoza musimanyi bw'ozaala abalongo ekyo kibeera kisiraani ku lujja n'otunuulira n'ogamba lengera egundi oba muyite ki. Obulongo bwe bufuga ensi. Tutambulira mu bubiri. Olaba n'omuliro obuliro bagamba awali omuliro tewabula mukka. Awali omukka tewabula muliro. Awali omukka tewabula muki? Obwo si bulongo. Bulongo. Obo kitegedde. Olabe kovu, olabe sonko ne kovu. Ne kovu. Mwe tulya emmere. Wabaawo okukkuta n'okulumwa enjala. Waliwo ekirala ekiddakaawo? Tewali. Bulongo. Eno ensi efugibwa bulongo. Kati gwe wennasooka otegeera obulongo, obulongo bwe bufuga ensi eno. Kati gwe nnyabo ssebo ng'oloota abaana. Naye ng'okeera mu kkanisa oba mu muzikiti. Nkusekeredde. Bannange eddagala erigoba omuntu ku mwenge ne sigala likyaliwo. Kale kkiriza ensonga zino tuzikwasaganya bulungi eddagala weeriri. Omuntu alemedde ku mwenge alemedde ku sigala. Kuba ku 0703 95 ajja kuwona bulungi. Ebintu biteereredde. Delivery ekolebwa n'ebirala byonna. Esaalongo. Obulongo bwe bukulembera mu buli kimu. Okitegeera bulungi? Yes. Ne bwe tuba tugenda kwaza Lubaale tusooka nnyimba za balongo anti abalongo be balongoosa. Abalongo be balongoosa. Abalongo be balongoosa. Maama Nnaalongo n'abaana abalongo be bakola ki? Kye kiri kye nkuzaayo nga nkugamba nti maama ewaka n'abaana be balongoosa. Gwe we wakulira ewammwe si mmwe mwalongoosanga ne maama. Bulungi nnyo. Anti maama ye Nnaalongo. Mmwe mwali baana muba balongo. Mmwe mwalongoosanga wa? Ku lujja. Kaakati taata ewaka ye talongoosa. Ye atambuza buki? Akera kuuli tagenda kunoonya kuyigga. Ye atambuza amaka ye Ssaalongo ye taata. Kati obwo bwe bayita obulongo. Oba okitegedde. Era gwe omusajja wenna ali eyo nga gwokeera n'olongoosa ewaka. N'oyala obuliri. N'ogolola. N'olongoosa. Obeera oyita bwavu. Ssaalongo kadde mwako. Omusajja yenna alongoosa awaka kwala buli kutereeza biki. Aba ayita ki? Bwavu. Gwe tolongoosa. Kitegeeza ki? Noonya Nnaalongo agenda olongoosa. Kyova olaba sirongoosa. Gwe tolongoosa, tolina kulongoosa. Golina genda kuziyiriba. Kuzikola ki? Ate bwe mba sikoze kuoloma nga lwa Sunday ng'olwosi. N'ogamba kolongooseeko. Tokkirizibwa kulongoosa. Olina kubeeramu nga opoye. Ng'opoye olowooleza nnyumba. Waka. Kubudaabuda. Ekyosobola okugenda oziyiriba. Kitegedde bulungi. So bwe kityo bwe kiri. Muzzeemu bulungi. Muzzeemu bulungi. Waliwo omulala yambuuza yali ku nsonga ya kyali kyaki kulwanira mu kirooto. Kyali kulwanira mu kirooto. Bw'obanga otera olwanira mu birooto, ebiseera ebisinga oba ne bakuwangula oba n'owangula. Kati kirina engeri gye kiba kijjamu. Bw'oloota nga owangudde, ebiseera ebisinga wabaawo obulabo obuba bugenda okutuukako. Lubaalewo ng'alwanye n'alwanyisa ekyo oba ekibadde kikusindikiddwa
oba emyoyo emibi egibadde gigenda okutabaala lubaalewo n'akuleetera okubanga akudifendinze kati gwe wenna ng'oli eyo nga n'olootera mu kirooto ng'oli mu kirwaniramu n'owangula kati ku makya ate n'ogenda ku muzikiti oba mu kyaki ebiseera ebisinga okuba kkubwa lubaalewo abeera yalwanye entalo gwe z'otamanyi olw'okuba tomumanyi naye aba alina essuubi nti mu maaso olimala n'omutegeera kati alina okukukuuma oba okitegedde kati ate bw'oloota ne bakuwangula ebiseera ebisinga oba ogenda kufuna bizibu waliwo ebizibu ebiba bigenda okufeesinga nga bigenda kukumegga biba bizibu waliwo ayinza okulwanyisa bizinensi yo n'akuwangula n'egwa ebiseera weebityo ebifaanagana weebityo kaso kirootoleramu ne bakuwangula nakubya omusajja n'ankuba n'engweri n'ensisimuka wabaawo obuzibu bw'ogenda okufeesinga naye ng'obuzibu obwo bugenda kukosa mu ntambula zo ey'obulamu obwo bwekityo bwe kiri sebo ate omuntu okuloota musike wakikonyeko ne wali omuntu okuloota nga abuukira mu bbanga kakati omuntu okuloota nga abuukira mu bbanga abeera lubaale jjajjawo abakugamba nnoonya ontegeere nze lubaalewo yeggwe atudde mu ggwe wabaamu akuvaamu n'abuuka kati abakugamba nnoonya nze lubaalewo kubanga eryo ebbanga ye lubaale eryo ebbanga lyemulaba tuluyita lubaale ye lubaale kati buli lwoloota nga oli mu bbanga jjajjawo abakugamba nnoonya kati ebiseera ebisinga kisobola okujja ng'oli stark ebintu bikutte ebintu tebitambula okitegedde kati gwe bw'okiroota ng'oli stark ebintu tebitambula bufumbo buganyi okitegedde bulungi embeera ekutabuseeko n'okiroota ng'oli mu bbanga n'ogenda ku muzikiti oba mu kkanisa owedde okoze eki oba obwedde bannange ebirooto bye muloota mwe muli okutereera kwammwe mwe muli okugwa kwammwe kyova olaba nze nga Haaji Jafari omulaguzi bw'ojjera bangi nkugamba nti otera kuloota kirooto ki nti bwe kiti mmanya ekikkuba waliyo abajana nga Haaji ndoota nnyo nga ndi mu bbanga mmanya nti tannategeera lubaale we lubaale aba akuyita nnoonya nze lubaale kwe kuloota ng'oliwa mu bbanga kati gwe wenna ng'oloota ebirooto ebyo ng'ate ogamba mbu gwe tolina lubaale nkusekeredde oba tomutegeera bulungi oba tonnaba kumutegeera munoonye okumanya gye kuli yensonga lwaki muloota mudda ku ssomero jjajjawo aba akugamba nnoonye ontegeere kubanga buli anoonya okumanya n'okutegeera bamutwalawa ku ssomero okitegedde bulungi bwe kityo bwe kiri kati gwe bw'oloota ng'ogenda ku ssomero enkya n'okeera genda ku ssomero nga gwe muzikiti ng'oba nga ye kkanisa owedde kuba ekirooto kiri okifuna ozze mu bwamwoyo kati jjajjawo aba akugamba noonya nze lubaalewo nze kkubo mwolina okuyita okufuna obuwanguzi bwe kityo bwe kiri baleme kubalimbalimba nze nabagamba ndi musajja akkiririza mu ddiini ey'obuyisiraamu era ne ku muzikiti ngenda n'ensaala naye mba nkimanyi nti ŋŋenze mu lubaale w'abawalabu naye mba sigenze mu ddiini kino nkibabuusa teri ddiini mu nsi oyo yenna lubaale naye bajja kubanga lubaale owaffe alina kufaanana bulala n'ow'abazungu alina kufaanana kuba neeyisa zaffe si zeegimu za njawulo kati n'eyo lubaale alina kweyisa bulala nti waliwo lubaale olina okugenda emanju n'akadomola n'otukuzibwa oba okitegedde ne wabaayo lubaale kati owaffe ow'abasiraamu lubaale ogenda n'ofuna wuzu n'ogenda mu muzikiti ng'oli mutukuvu tositama katonda n'otuula wansi nenga tuleka wabweru kati ate ne wabaawo olubaale nga ye abakkiriza n'otuula ku butebe oba mumusitameko ye talina buzibu oyo naye lubaale oba okitegedde bulungi so nzikaatiriza ensonga nga mbagamba teri ddiini ku nsi eyo lubaale muba mwewogomye mu lubaale w'abazungu era batusekerera bannange mutusekereza Afirika twabula twakola ki Afirika twabula batusekerera kubanga tukkiririza mu lubaale atali waffe owaffe ate ne tumuyita sitaani ne tumuyita ki sitaani so ffe katuveeyo abasobodde okuvaayo mu kamera tubabuuseeko ategeera atategedde abikole ki abireke kubanga era mwasomanga mu kiraasi mwabanga mwasemba n'akulembera nga mulimu atabitegeera naye ng'ate buli lunaku ajja ku ssomero oba okitegedde buli lunaku ng'ajja ku ki
Okusomero alingawo abaana ku ssomero nga asoma ayosayosa sebo ng'agera ennaku z'ebibuuzo najja n'atukulembera era banina kukikugamba kati ate ffe abeewuubanga waliwo abaana nga ye buli kadde baba mugoba school fees buli kadde bamugoba school fees ajja nabeera wiiki emu bbiri ne bamugoba ne bamuzaayo ne bajja ne beegayirira n'abeera ne wiiki emu bbiri ne bamugoba ne bamuzaayo nga byabeeramu ebyo kyokka najja n'akulemberammwe abamalayo ogamba kiki musajja ono kalogo kalogo mbu yaloga kati ate n'ogenda n'okinoonyereza kati ate abaali abasiru mu kibiina ebiseera ebisinga abo be mulaba era abazadde mbakubiriza bw'olabanga omwana nga byasoma tabitegeera sooka onoonyereze enneeyisaaye kiki kyakkiririzaamu bw'omulaba ng'ayagala nnyo ebyokuzimbazimba mutwala azimbe okitegere bulungi kale waliyo okuwaddawaddako kubanga mulembe gw'abasomi alina okusooka ayiga erinnya asome ekipande ne bw'amala ebintu ebyo n'omulaba ng'apiikinze oba amazeeko ekyomusanvu ng'olaba yettanira byakuzimba byakukakanika buleediyo biki gy'oba omutwala omwana oyo mu maaso aba wa nsonga era ogenda otunuulira ennamba ennyo naddala ebiseera ebyo ebiyise ng'abantu abatasomye ate be bakozesa abasomi kati togambanga nti omwana musiru biki biri by'abazungu gwe mutwala asome ku byafirika mugambe enkumbi bagikwata we bati bafukirira we bati oyinza okulaba nga ate omumwayitidde n'abeera bulungi n'okusinga eyasoma bulungi nnyo bwekityo bwe kiri kale tweyanzizza nnyo tweyanziga banenge mutuleke tumalirize wano ebigambo bya Ssaalongo byebyo tujja kudda ate ayongera okusomesa n'okulungamya ku nsonga zonna zinaba ziriwo mu ddiro naye nga gwe naalina ekibuuzo kiteekewo mu komenti awo oba kinsindikire ku namba yange y'essimu ku eri okwo nja kuba nkituusa bulungi eri Ssaalongo oba kitya kubanga byonna ebisinga obungi bye twogerako wano mbimbuuzibwa era ensonga lwaki mbimubuuza wano mu kamera buli omu ayongera okunnyonnyoka n'okutegeera nga bwe biri. Ssaalongo abantu abamu bagamba kakyakaaba amaziga bagamba nti nno babuzaabuzibwa newankubadde nti waliwo abamu kwabo bewanyigamukko naye abantu baagala okwongera okutegeera enamba y'essimu n'endagiriro engeri gye batuukamu waliwo neyankubirawo naŋŋamba wamajjofule ngenda wa Ssaalongo eno ndi wano bayitawo batya eri ku kolansi nakisunga ndi nakisunga wano ne kati waboda ŋŋamba emitwalo 2 anti kakati ababoda mu basaasire nabo tubaddewo n'embeera y'akagolomolo nga kafuusa akaki kagolomolo eri Irani bwetaamu ng'amafuta gakka bweddamu neggalawo negambuka niye bakisussa nnyo kakati awe wali obuzibu kati ate naye mbasina kati ekikulu ababoda babaawo bangi funago okkiriziganya naye naye nga zibanga mmeka zitambulira mugumu kitundu era gwe namugamba kuba oli amusaba 2 naye nga bwomanyi buli omu ava ewaka nga azze kuyiiya anaayingira 2 ng'agimuyita kubanga obeera ku dduuka lino ng'ekitundu nakitunda bulala n'ogenda ewuuli amuddako naye nga akitunda bulala n'ogenda ewuuli amudde ate naye ng'atunda bulala piki zennyini mulimu enkadde n'empya yes oli ayinza okugamba nze sente zange nazimalayo dda nze mpa ogumu 3 nkutwale ate ono eyo nekyali ku looni eriko ne mukama we ye ng'agamba nze njagala 2 kati gw'osala waliwo agamba nze situula ku piki nkadde oba mpya ansedde 2 kantuule ku mpya naye nga luli nga nkyalinnya takisi nga sirinnya nkadde nange ne boda era sirinnya nkadde ninnya drooni nga era bwe mba ninye boda mpya yebena okunsala mu maaso kati oluusi biba byakutegeeragana naye gwe manya zitandikira kugumu kitundu okudda waggulu naye nga gumu kitundu bakuleeta bulungi nnyo okuva ennakisunga so bazzukulu bajjajja abayise emukono otuuka ewantoni ku stage n'obuuza piki ezigenda ennakisunga ku stage ennakisunga ku stage w'obuuliza ezijja ewa Haaji Jafaali oba ojja kuntuukako kati abayita e Kampala waliwo ekkuba eryangu ly'okuntuukako kumpi nnyo okuva mu kibuga tutuukako wano eri abatati amazzi dakiika 15 oba otuuse jangu eggaba ku mwalo obuuze amaato agagenda ekisinsi oba ebule stage ziri mmeka 2 okukulosingamu awo bakulosingira mmeka 5 13 bw'oba oyagala ka express kaba ka mutwalo ng'okulosingamu awo
naye kati fe abayita Kampala kuva Kampala uyo jangu mukono waba wala n'amafuta gaba gawerawerako naye era otambula n'otuuka abantu bava kuno ne bagenda Tanzania kuloga Haji Jafari ali ku Kaalo Buganda. Enamba y'essimu tuve wano 0783 98 88 13. Haji Jafari tali ku TikTok. Sirinayo wadde account name. Ku TikTok sirinayo wadde account name. Ne ku YouTube tulinayo wadde account name ne ku YouTube sirinayo wadde eriko Jafari. Bafere abafere bali okubannange ne tugezaako tubadde twakakwatayo nga banna naye twagala kusanga wano bayitiriva njagala onsanga wano kumbozi mu Jafari sire ku TikTok Haji Jafari tasangibwa ku mukutu gonna okuleka ku YouTube ku Embozi mu Yugi n'obwolumu ku Kasuku Live so enamba zange zezo 0783 98 88 13 MTN eya Airtel eri 0700 39 88 88. Bannange katumalirize wano olunaku olwaleero ogagenze Geoffrey Mayanja kojja muyini abadde ku kamera awo ng'ensonga zikwasaganya kati taata sebo ensonga zano tuzoogedde tuzanjiza mukama wange sebo kale ensonga zezo naye ng'emmeeza ya Mr. Kisemakula kinjagala okugula naye nga ssente mwe muzimpadde emiliyoni 3 ab'Embozi mugi babeere n'emmeeza ibo Mr. Kisemakula Salongo yali mpadde sente z'emmeeza kojja mini olaba otya ba mu bintu ebyo kojja mini ba mu bintu ebyo kale sente z'emmeeza ompe ku sente z'emmeeza ne ya myaka kadde sebo kula Mr. Kisemakula kubanga musajja wa Kabaka Salongo gambye otya mpadde ya kakadde kulwa Mr. Kisemakula emiliyoni kulwa Mr. Kisemakula n'oluyimba lwe yankubira oba yali ne mukyala Nandujja nga bali ku Bulange kulwekyo kulwoluyimba tweyanziza weewaawo emmeze emiliyoni 3 tusigazaako tusigaddeyo miliyoni 2 weewaawo amiina tweyanza nnyo tweyanzeege tusiibudde Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Mukulubagga. Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric mwenna abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru
osobola okubeera nti nokozesa kano bw'obeera ng'oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera ng'akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba